professor. Natefoni tata wa federa. Orine chama, chiri mumugongo, mumugongo bolujege, we munyama nidalo. Tosira mushungu, era tokwati masara, ubabanji bokunze kone bapaya, bamune bamukachalako, wamula oliweto wazechisuse tata. Ebigambo bya bitono nnyo, oyogere, naye nga toli muntu w'abantu. Buddo SSS, wewaffe, ate nga tukugabana bangi, ffenna otumala, ate n'ofika, n'abeewuwo ne bakusigeza. Sikutendeka yona jeuni sonya okufe nayenga wasukulu manyo mulugendoro chelaga resilience is the way to go kutembea pole pole haimaanishi kuwa mtu dhaifu kabisa. Bana bebu ngate munavaayo munneegatteko tuwaniriza abakulira ate kakati kabiiki mukulu muwange muleeta oba muleke munjagala oba nzireyo nziza nnyo byonna katukuwa akazindalo mu bigambo byo nawe obeeko byotusuula. Sebo ngenya omukulu abakulu mwenna abali wano mu biti byomwe ebyenjawulo, abazadde, abakulu b'amasomero, abasomesa, abatendesi ba music, abawandiisi, mikwano gya Paul Ssaaka, bane tubaaniriza nnyo, mwebalire ddala okumuyirawo omubiri.
tuli wano ku lunaku luno mulindwa olw'okuyozaayoza omusiime Kawaki Paul Ssaaka. Sebo Paul Ssaaka yogayoga nnyo. Njagala okwebaza Diana, weebale nnyo, weebalire ddala okutukwasizaako. School girl, thank you so much. Weebale enteekateeka eno. Tiimu eno eri wano be bamu ku administrators ba Buddo SSS abawangadde n'omusiime waffe ono. Omukulu ono Emisa Livingstone Ssenambulya Senior Dos, Mr. Kinene Gerard Erevodos, Jerry Francis Namugerwa Chisos High School, the teacher, and Mr. Jos Dos Chisos High School. Twagala okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'omukulu ono Paul Ssaaka. Mukama Katonda yeebale okukuteeka mu nsi muno ate n'akuwa ekitone ekyenjawulo. Badde mpitayita mu katabo kali abakwogeddeko bonna nga bagamba omuyiiya ow'enjawulo. Twagala okwebaza abazadde abaakutuzaalira, abagenzi, omwami n'omukyala Katongole, ab'Ekyannyonyi, Gomba, beebale nnyo abaakuzaala. Twagala okwebaza bonna abakuyamba mu kusoma kwo n'otuuka we watuuka. Twagala okwebaza abasomesa baakutandikamu ekitone ekyo abaakiraba ne bakikulaakulanya ng'amasomero gano gonna agabadde wano. Abasomesa amasomero si mangi agatwala ebitone by'abaana nti kintu kikulu. Fenna tuli ku kimu, academic excellence. Naye amasomero agalaba nti Paul Ssaaka alina ekitone ne gakuwa omukisa n'otandika okuwandiika n'okuyiiya. Nebaza administration eya St. Mary Kudende Mitala Maria eyaliwo biseera ebyo gekule Mwami Ssebunya, bamukyala Rose Zizinga, tubeebaliza ddala nnyo abakuwa chance titandika mweyembe. Mu nsonga eyo njagala okwebaza kwaya yaffe enkadde ey'Abakisimba. Nfunye omukisa n'engirabako wano. Kwaya yeebale nnyo, naawe nenkulaba nga ekidigida okyakisobola. Era bwe ndabye kwaya emitala mali eyo nenga nti Uganda ng'evudde wala, banayi performing arts avudde wala. Mu Uganda kati tutuuse wala nnyo. Mwebale kutuusaayo 33 years ago. Music oyo ne mukuba eŋŋoma ne muyimba. Essomero Mitala Maria mu biseera ebyo bagamba ataakulaba akunyooma. It was one of the best schools mu Uganda yonna. Naye lwa mukulu ono eyakola omulimu ogwo, era olwava Mitala Maria things fell apart n'okutuusa kati tebiddanga ngulu. Njagala okwebaza aba St. Peters Enkokonjero n'ab'Ensuube abasooka okukwatako ng'ovudde Mitala Maria. Mu ngeri y'emu n'aba St. Balikudde mu Kisoga nabo ne bongereza okwo. Headmistress ne staff mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eyo misapo gye yava ate obufu n'abujja ekyagwe n'adda mu Busiro nakati mwosiisidde emyaka egiwerera ddala nduza kisoba 20 gisoba 20. Obugalo bwe omukulu ono yatwegattako 24. Omukulu oyo yatwegattako mu biseera ebyo Ssaabasajja Kabaka yali agenda kuba mbaga nkwasa n'Abagereka. Okuva olwo ne tutandika naguno gujwa
okyatambuza kinawadda kiba kizibu nnyo omuntu okukola omulimu n'oweza emyaka ekisoba mu 2 ng'okyali evergreen. Omukulu ono bwe bamwogerako twatendeza nnyo omugenzi eri wamala evergreen mu performing arts ng'ogyeko ba africo band ne Sir Paul Ssaaka banaye muneegatteko tumukubire mu ngalo z'omukwa evergreen composer. Mukama Katonda yeebale ekitone kyakuwadde ekyokuwandika ennyimba, ekyokutendeka, ekyokuyiiya n'oyinza amasomero gonna agakwetaaga gonna. Omukulu ono bw'aba wandiika oluyimba bw'aba yatudde wali eddakiika ennyingi ennyo bwe ziwera 5 mba neerimbye mu ddakiika 3 oluyimba aba alumaze. Ekintu ekyo tekisangika. Abayiyizaako ne bobuwandiika gundi otwala tayimu ng'okyefumiitiza onoonya ebintu mutwe tebijja. Sir Paul bw'atuula wali ng'omuga nti waliyo omukolo yeza kumubulira thimu omulamwa guliwa tugenda kukola ki mpaamu eddakiika 5. Ekyo ekitone kizibu nnyo mu ddakiika 5 ng'agamba leeta ssente tugende mu studio oluyimba ndumaze n'abaana tugenda mu motoka nga bakola ki baluyisa bagenda okutuuka ku studio akawungezaako ng'oluyimba lwazze dda ng'oluyimba luwedde. Bannange ekintu ekisinga bwe mmanyiyo mulala ayina mutwe gusobola kukola kintu kifaanana bwe kityo mukadde akatono ate n'akola quality. Twagala okwebaza okukola quality for 33 years nga tovudde ku mulamwa. Ate nga mu ngeri y'emu mu bantu ba celebrities mu ba artist mu Uganda bafuna okusoomozebwa kungi nnyo. Abalala ebeera excitement, abalala ebeera pride, abalala obulamu bwakyankalanako. Bannaye twebaza Katonda nti Paul nga bwe yali I think 1991 nayinza okusifa lunamulaba 1999 nakati bwakyali same personality same character. Takyuse, talina malala, teyeewulira, teyeemanyi, mukakamu, mutegeevu, awuliriza ate mukwata mpola. Qualities ezo si nyangu kubeera nazo ng'oli mu industry ya performing arts. Mu Uganda betuyita ba celebrities. It's not common. Nobeera kiwali yesterday, today, tomorrow, and I can predict the rest of your life will be like that. Tukwebaza nnyo okubanga tokyuse obadde consistent and very resilient. Ebisoomooza mu nsi bibaddemu. Mukulu ono tutambudde naye ebbanga ebimusoomooza ne bijja, but he has remained the same person, and that's why we are here. Twebaza Katonda olw'ekintu tekisangika kusoomooza tukusanga mu nsi naye batono nnyo bekuleka nga tebakyuse. Either oyiikayiika oba omera ogw'ebintu noba nga tokyalinyikako, nga tokyagambika, nga tokyali ku main, naye Sir Ssaaka akyali ku main. Thank you very much. Webale nnyo, webalire ddala. Njagala okwebaza bonna mwenna abakyatudde wano n'abalala abagenzi. Mwebale byonna bye mukoze to make this day colorful. Nebaza mwenna abaguze emmeeza. Thank you so much. Mukama akibabalire. Mukama abaddizeewo. Nebaza kwaya zonna ezizze okumusanyusa. Abamasomero mwenna, nursery, primary schools, secondary schools, mwenna bye mukoze. First of all, ogwo tu entertaininga. Sebo tufunye entertainment ey'amaanyi ennyo. Ng'omugenyi omukulu bwe yayogedde. Mwebale kutusomesa, tusomye, tubadde entertain, tusanyusiddwa, si ngambe ki ndeke ki. Twagala okwebaza byonna ebikoledde olwaleero.
twagala okwebaza obulamu bw'otambudde era tukusaba ekigambo nkooye nkomyawo kireme kuwulikika mu kamwako kubanga omutwe oguyiyo okyagulina amagezi ogalina ebigambo okyabirina omukulu nayiya mu Luganda olusinga okuba olulungi n'olwekyo twagala okwebaza olw'okutumbula olulimi Oluganda kubanga byoyiza bya lulimi Luganda ate n'okuyoyiya music atawemula atesittaza atakanga muntu yenna ono music tetujja kuwulira baaba ekigambo kirala nnyo tutabiikiriza mbintuntu ate bikola ki olulimi Oluganda n'olubeererawo twagala okwebaza olw'okuyiya music apromotinze Obuganda obwakabaka bwa Buganda awamu n'okuweesa Namulonda awamu ne Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa webale nnyo webalire ddala twagala okwebaza olwa music gw'otendese atumbudde eggwanga lyaffe Uganda yonna okutwaliza awamu osomesezza oyogedde bingi ku Uganda era mu butuufu oli mu layini mugenyi omukulu gyeyayogeddeko eya patriotism webale kwagala ggwanga lyo webale kwagala Buganda webale kwagala kikakyo webale kwagala famire yo njagala okwaniriza abafamire yonna ey'omugenzi Katongole oba webali wano ab'Ekyanyonyi bane mwebale nnyo mwebalire ddala wonna we muli tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala ssebo omusiime fenga aba Buddo SSS twagala okugattako ku bubaka obwo bwonna tujja kufunyayo Sseddume y'ente onywemu otuta okukwebaza amagezi ategaddewo Sseddume y'ente ejja kuba yabukadde butaano ssebo Mukama akwongera omukisa era genda maaso n'okuyiiya webale nnyo ssebo webali ddala Mukama akwongera Ssaabasajja Kabaka awangaale tweyanziza nnyo tweyanzike bannange mwongere ku bugalo miliyoni 5 si kintu kitono tweyanziza nnyo tweyanzike Mukama Katonda babaliremu ekisinga obulungi omusiime essanyu ery'omunda litandise ovaayo liri bweru kati kale tweyanziza nnyo aba Buddo kati ndowooza ne wembagoba anti neddazi agenze mugoberere eddadi wammwe mwangambe temunneetaaga kansigale ku siteegi yange